omuntu okubeera nti asenguka edduniya mutima gwe ye muntu okubeera nti yewala haramu. Nga yewala haramu si nti lwakuba nti tamusobola. Bantu bangi twewala haramu olw'ensonga nti tetumukola ki? Tetumusobola. Waliwo abantu Mungu batunuulira nga ddala bw'abanga baguliddewo riziki ojja kuba tokyafugika. Okitegeera ekyo Mungu n'akola ki? N'akwatamu. Ne wabeerawo omuddu omulala ng'ate ye Mungu n'amutunuulira bw'ati nga bw'anaaba tamuwadde riziki tajja kumusinza bulungi. Muntegeera bannange? Ebiseera ebisinga otegeera omuntu ki kyali ng'alina olw'ensonga nti sente it's a multiplier. Sente zikubisaamu ekyo kye zisanzeewo. Omuntu wabeera nga mukakkamu n'afuna sente, eddiini bwe bange muyinako athar yeeyongera buki? Bukakkamu. Wabula omuntu bw'abeera nga wamampaati ng'abadde talinaamu n'afunamu akati, wallahi muba muwedde. Entamu yamwe nga bakola ki? Nga bavuunika, si bwe kiri? Muba muwedde. Afunye sente naye musajja wamampaati, musajja yeekuza. Era kyova olaba would argue nti abagagga si be bakyasinza okwekuza. Abavu be basinga okwekuza olw'ensonga nti be basinga obungi, si bwe kiri? Wabula okwekuza kw'abagagga kulabibwa olw'ensonga nti balina kye balina. Okitegeera ekyo? Okwekuza kw'omwavu abantu tebakufaako nnyo olw'ensonga nti olwedde muki? Agano ate atumalira obudde. Muntegeera bannange? Nga kitegeeza ki? Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugezesa n'emaali. Allah agenda kugezesa n'ekifo. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugezesa ne family n'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde. Alabe butya bwona akikozesa. Az-zuhud, omuntu okubeera nti ali detached ku dunia. Imam Ahmad ibn Hanbal yayogera ku zuhud. Baamubuuza ekibuuzo nti omuntu bw'abeeramu ne dinaari 1,000 guyita omutwalo gwa $3 miliyoni 3 n'okusoba, omuntu oyo asobola okubeera zahid, asobola okubeera ng'omutima gwe guli detached ku dunia? Imam Ahmad ibn Hanbal n'abaddamu n'abagamba nti asobola okubeera zahid naye nga waliwo obukwakulizo bumeka? 2. Akakwakulizo akasooka nga sente ezo bwe ziba nga zeeyongeddeko takyamuukirira na kukyuka mu mbeera ze. N'agamba akakwakulizo ak'okubiri ate nga bwe ziba zikendedde tomusanga nga nnyogoze.